Ate ekibiina ekigatta bannamawulire abakyala ekya Uganda Media Women Association kifulumiza alipoota eraga nga bannamawulire n'emikutu gyabwe gye bakolera gye baweerezaamu amawulire mu biseera eby'okulonda. Alipoota eraga nti amawulire agakolebwa abakyala tegaali ga nkizo ng'ago agakolebwa abaami. Bannakitongole ekyegattirwamu bannamawulire abakyala kiyite Uganda Media Women Association WUMWA nga kiggwataganira wamu ne Uganda Women Association kifulumiza alipoota erambulula engeri bannamawulire n'ebitongole gye bakolera gye bakwasaganyamu emirimu gyabwe mu kaseera k'okulonda okwakaggwa. Okunoonyereza kuno kwakolebwa mu mpapula z'amawulire eziwerera ddala 5 okuva mu mwezi gw'Ekumi omwaka oguwedde okutuuka mu mwezi gw'Ekubiri omwaka guno n'ekigendererwa eky'okutegeera empapula z'amawulire engeri gye zikwasaganyamu ensonga ezikwata ku kikula ky'omuntu aba akoze amawulire. Magulet Masagazi Sentamu nga yakulira ekibiina kya WUMWA nga kye kyakoze okunoonyereza kuno ategeezezza nti empapula z'amawulire zaasinga kuwandiika ebyo ebivoola abakyala abaali beesimbyewo awamu n'abalondesa bw'ogerageranya ne bye bawandiika ku basajja. Amawulire agawandiikibwanga ku bakyala gasinga kufulumizibwa mu bifaananyi ebivoola nga biwandiikiddwako ebifaananyi ebitaweesa kitiibwa so nga ate bba abaami tebayisibwanga bwe batyo. Amawulire gaffe naddala gano ag'empapula kubanga ffe tetwanoonyerezaako gaalaganye ekyekubiira wakati w'abaami n'abakyala. Abaami babawa nnyo enkizo, ebirowoozo byabwe ne bivaayo, abakyala ne batabanga nkizo. Alipoota eno era ewadde amagezi nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu ssekinnoomu okukwasiza awamu ku nsonga z'abakyala olwo ensonga z'abakyala zisobole okuteekebwa ku mwanjo. Asabye amateeka agateekebwawo okulwanira eddembe ly'abakyala gateekebwe ku mwanjo ne mu nkola era ng'abo abavoola eddembe ly'abakyala bavunaanibwa so ng'ate abo abateeka ebirowoozo by'abakyala mu nkola basiimibwa kino kisobole okwongera amaanyi mu bakyala. Okuba omulanga naddala ab'amawulire kirungi nnyo nti ba editors ab'empapula zino ze twamonitoringa nabo babaddewo. Kikulu nnyo okuba nti batandika okubalansinga mu kuwandiika newa abaami n'abakyala babateekawa kubanga era n'olwaleero bw'otunula olupapula lw'amawulire olwaleero ojja kulaba nga era bawadde prominence abaami. Ffe tuli ku kigambo kye bagamba obwenkanya, tetwogera ku mwenkanunkano tugamba bwenkanya. Hairati Nakaweesa, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.